This is from Banjila already in the day, Yes, mawulire agaliwo ffenna twagategedde ge mawulire g'omukyala azaala omutono Briella avudde mu bulamu bw'ensi. Yes, era nga amulese ku myaka 2 nga bw'omulengera bw'atyo. Naye ng'omukulu ye amanyiddwa nga Bruno avudde n'agenda maaso okubaako byayogera ku mugenzi yoyo gw'olengera mu kifaananya. Bangi mubadde mutabuka nga mugamba obika otya omuntu gwe tutalaba bw'atyo omusajja wattu n'awalizibwa okubanga ate ajjayo ekifaananyi kye. Wabula ng'okwo agasseeko okubanga ate annyonnyola ba social media in-laws nti omukyala ono abadde ayagala nnyo obulamu bwe okubeera private. Yensonga lwaki abadde talabika ku mitimbagano gatako n'okubanga abategeeza nti era abadde nga mulwadde, embeera ebadde yakusabira okitegeera gy'abadde yonna abadde agenda maaso okubanga ate ayita mu mbeera ey'obulwadde. Bw'atyo n'abategeeza nti mwenna abaagala okubaako bye mwongera okumanya ku mukyalo ono ajja kusooka kuseekinga permission okuva mu famire y'omukyalo ono singa eneebakkiriza okubaako kyayogerako eri mmwe ekikwatagana ku mukyalo ono, then ajja kubanga ate agenda mu maaso. Bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate atutegeeza nti omugenzi agenda kubanga aziikibwa entungamo. Yes, abeere nga ate agalamizibwa. Embeera yo bwetyo bwefaananye we yagenze ne maaso okubanga ate akola caption egamba nti kaakati nsuubira mugenda kulekeraawo okubanga mumbuuza nti maama wa Briella akola ki, aliwa, gyagenze mukoze ki, mutegeddeyo. Ate mukaddeke kamu ng'omukulu ayita mu mbeera eyo tubadde tuli awo ne zireeta ex wa Shiba. Bannange omukulu amanyiddwa nga Oscar n'agenda maaso okubanga ate agalinnya gye gava bagamba nti gwe wonyegere yakola ki, yali kusambya munnaku eno. Omukulu nabadde asana kubanga ate abeera ku kiddo kya Bruno kubanga Bruno amubeereddewo, naye ate mwana ttu ebintu byewuunyisa. Mukaddeke kamu ye waasazeewo okubanga ate agoyinga live ku video ez'enjawulo, mu interview ez'enjawulo, n'atandika okubanga ate asabula omukulu amanyiddwa nga Bruno ebyo ne byonna ebadde emabega eyo oba bituufu oba si bituufu, naye ye agenze maaso okubanga ate akola ki, abikubawo. First and foremost agamba nti ezo ssente zonna zemuzze musindika okuva mu bantu nga mugezaako okubanga mumuyamba ye agamba takwata nkwadde 10 byonna byonna ebisuubizo ebibadde biva eri abantu nga biyita mu Bruno okutuuka ku ye tebimutuukangako. Kwegamba alinga agamba nti Bruno has done totally nothing for him. Oba okitegeera ayogedde bingi nnyo ddala mu interview eyo. Yes, n'agamba ne ssente palaso ze yaweereza nazo teyazirabako, za video zonna okuva wa Tafbi okuva wa Patrick Salvador zonna talabangako. Kwegamba ayogedde ebigambo bingi nga mbufunze kyagezako okubanga ate alambulula nti Bruno yekwese mu kifaananyi ky'okubanga amuyamba, naye nga ensimbi akola ki, azawuwe. Okitegeera n'agamba nti alina okweyagaliza kungi, era n'agamba nti abayimbi tebajja kulaakulana oba music industry tejja kubanga ate egenda wala ng'erimu abantu nga Bruno abeeyagaliza bokka. Okitegeera ayagala kuliira ku ye mu bufunze. Bigambo ebadde bingi nnyo naye nga byonna binyiza, era nga ba social media in-laws bavuddewo nga basunguwavu bazibu ne bagamba eno y'ensonga lwaki abamu kuffe ebyokuyamba twabivaako kubanga gwoyamba leero ate mwana ttu yayagala enkya okubanga akuzza mu bisooto. Banyiivu abamu bamulangidde nti alabika aliko empewo z'ekika, naye ng'era ne wakoledde interview abamu bagenze maaso okubanga bamulagula nti yandibanga aliko enguuli, so nga ate abala bagamba kituufu ono muloge. Weewaawo emabegaawo nga tannaba kubanga ayogera bino ayina ebintu byazza posting awo ku page. Nze mbadde mpitanga mukaawo mu comment section era nga waliwo social media in-law yagenda maaso okubanga ate agamba simanyi lwaki omuntu ono simufiiringa nti ddala kituufu asaana okuyamba. Abantu bangi ababeerayo eyo nga babonaabona n'owulira nga mbutuufu owulira olumu awamu naye, naye nze ono mpulira siri wamu naye. Kansuubire nti munnange ebyo bye bimu ku byo bye yali alengera. Embeera yo bwetyo bwe yafaananye eside eyo. Mu mawulire amalala agennako ye omukulu amanyiddwa nga Nick Cannon abamutegerera ddala muzannyi wa sinema, rapper. Yes, yafiiriddwa mutabani we era nga yafiiridde ku myezi 5 era nga kigambibwa nti omwana ono yafudde brain tumor. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Yes, ate nga eside eno ye omugagga wa kuno omukulu amanyiddwa nga Mark Zuckerberg. Yes, yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza ba customer be oba ba clients be abettanira omukutu ogwa WhatsApp nti alina byayagala okubanga ate akola ki, agunjawo ebijja. Jjukira buli kiseera wabaawo akapya akayingirawo. Yategeezezza nti ayagala kubanga aleeta enkola eya messages okubanga zibulawo by default oluvannyuma lwa ssaawa 24 ennaku 7 n'ennaku 9 gujja kubanga osettinga busettings ddi lw'oyagala zibulewo luvannyuma lwa bbanga ki, kubanga ye agamba nti messages ezimu tezirina kubanga tubeera nazo mu ssimu lubeerera, so ojja kubanga osettinga okusinziira ku kintu nga kinaaba kitambudde. Twawulidde amawulire g'omukulu amanyiddwa nga DJ Jacob omutuze okubanga
okubanga ate akwatiddwa mu kibuga Dubai nga bwe yagenze maaso okubanga ate alajjana naye nga omukulu ono oluvannyuma lw'amawulire ago okufuluma ba social media indoors batandise okujjayo obutambi bwe obw'emabega jjukira bo they don't forget tebeerabira era nga ku butambi bwe bajjayo ke katambi ke yagenda maaso okubanga ate akyazibwa ku NBS television nga alina omukyala amanyiddwa nga Natalia Oze bw'atyo nga annyonnyola nga baserebwe bakreatinga stunts era nga yagamba nti muntu nnyo wa stunts era nannyonnyola n'agamba nti stunts ezo zimuyamba okubanga ate yeekuumira ku mutindo kubanga erinnya lisigala waggulu nga tagwa okitegeera n'agamba nti ye muntu nnyo wa creatinga bubaddi kwegamba n'ateekawo embeera n'akulowoozesa nti ntuufu gwe either n'onakuwala oba n'omusanyukirako naye nga behind the scene ekintu ekyo kiba tekiriyo mu byaddala bw'atyo bwe yagenda maaso okubanga ate annyonnyola kaakati oluvannyuma lw'embeera eno okubanga ate emutuukako batono ddala bagenze maaso okubanga ate bamusaasira nga bagamba nti yatugamba mu creatinzi wa bujogoli tunaamanya tutya nti ali kwala ali alajana oba ali ku bujogoli anyways kansooke mukuweeko ng'agenda maaso okubanga ate asaba obuyambi abanya bampisa ddi ejja kuba omutuuze bankwatira e Dubai kati zigera kuwera nnaku nnya ekiwayo kyakuwulya kye bakuwa n'ensonga ekukwasa kyebagikunnyonnyola bagaba bugambi your passport is blacklisted because it is fake kale kwegamba embeera gyempitamu eno si walungi obadde nina ulcers zinnuma abantu batuteeka waliwo AC tewali kyakulya esente zange zambulako kwegamba siri mu mbeera nnungi nnyo nayogeddeko ne embassy ya Uganda eri Abu Dhabi nansuubiza okujja ssaawa 3 kati ziri ssaawa 6 embassy tena kulinnyawo siga nti nina omusango gwe nali nkoze sirina musango gwe nali nkoze nagumu era sibira nko mu Dubai kubanga wanti passport yange eri blacklisted neebuuza oba neewuunya dinza atagendako atakolanko overstay Dubai oba atakolanko manyanga gonna guno mulundi sigwe gusooka guno mulundi gwakubiri nantosibako kintu kyekimu nabadde nzize nga nze kutavulinga Dubai era nayishiridde mu agency nagisasula sente zaali miliyoni 6 ng'erina okunambuza Dubai twaze ne Flona wamu n'abantu abalala naye ekikulu ekinnuma ulcers zinnuma otulo tunnuma enjala ennuma ebintu ebisinga okunnuma nga amaaso gannuma nago because ntudde okwebaka ate embeera wendi essa enkubamu nnyo wali obuzibu bwange awo saba gavumenti ye Uganda oba yadda yina ekisa enyambeko nve wantu wano because awantu si walungi ebyaddala ate ye motivational speaker waffe omukyala amanyiddwa nga Sophie Tebiya ebyamuguddeko byonna twabitegedde oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Jamil okumufulumya ennyumba wabula nga ate Jamil yamaze n'ayogera ekigambo ekyabadde kizito ekyadde kimumenya okusingira ddala kyekyomukyala okuba nti abaliga agamba nti omukyala ono ayendera mu ki mu nnyumba ye era nga n'obukakafu yabadde abulina ng'agamba nti ennyumba ejjudde engoye z'abaami abalala gye yali yakamuyingiza emyezi 3 yeebakamu nabaki n'abasangi be ekintu ekyo kirumira ddala jjukira nti abaami bangi tebaagala nnyo bantu sina kwagala nnyo tebagalira ddala bantu kubanga ate balira mu siyaani zaabwe naye ate bo bagalira ddala okubanga bakoza muki mu siyaani z'abakyala b'abandi oba z'abakyala abalala embeera wekyo bwefaananye esaidi eyo naye ng'eyo omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador yagudde ku lunnabe lwa social media inlo wali eri ku saidi eya Twitter yasaho omukulu ono yagenze maaso okubanga ate atwitinga ng'agamba nti nze mukazi wange oba mukyala wange Daphne ye manager wange era nga ku buli sente ze tukola oba buli kalimu ke tufuna afunako 30% oba ddiirwa agikubye oba tagikubye okitegeera bwatyo nayongerako n'agamba nti ensanvu ziye ziba zisigaddeyo pasenti ensanvu zigenda mu maaso okubanga ate zirwaninga amaka including her upkeep okitegeera mu buvunze sente zonna ziba za Daphne ezikoleddwa so ye talina kyakola ki kyafunako okusinziira era ng'agamba nti omukyalo omusanyufu ye bizinesi ki ensanyufu ago ge maka wabula oluvannyuma lw'okutwitinga ekintu ekyo social media inlo yagenze mu maaso okubanga ate amuddamu nti yes of course munange ate onookola ki olina kubanga ate mukyala wo okola ki omuwa ssente kubanga ku ntunula gy'otunulamu oweetaagana kubanga okola twice konya byokola oba by'omukolera olina kubanga ate obikola dabo okitegeerako
banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu74 722 52 42 plus emu74 722 52 42 ye DJ Farouk ku Bbeyi ensamusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Emikolo George kyagendera ddala maaso kubanga jogeza abantu obutonotono era nga ngenda kubanga nkutuusaako ebimu ku ebyo ebyagenze maaso kubanga bituukayo eyo ku mukolo nkutuuseeko n'abo abagenze maaso kubanga ate boogera amafuukule ku mikolo oba mafuukule oba mateeke kuba sibitegera naye nga ebyo bityo biri waliwo omukyala yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate agamba nti nze njagala nnyo ebyononese naye amazima gali nti ye omugole yakoze ki yanyumye era tiimu makula awo mwakoze ki mwafunyeyo akabonero naye ekyasinze okumpangula ku mukolo guno kwe kuba nti abasajja abawerekedde omugole waffe omwami bo tebategerekeka omukyala okkiriza otya omwami we okubanga awerekerwako abantu we batyo bonna bo batunuulira basajja bawulu bw'obatunuulira tebategerekeka abamu bafeeriya mu bulamu n'agenda mu maaso okubanga ate abanokola yaawo nga kwegamba tabategeera wekitegeera n'agamba nti ku linnya ly'obugingo ly'olina obadde osaana kubanga ate obeera n'abantu bamaanyi mu ggwanga lyattu Uganda n'okusukawo n'agamba omukyala Sarah Kadama fenna gwe tumanyi obulungi omukyala oyo yagenda maaso kubanga ate akola omukolo gwaliko n'abakungu abamaanyi ne maama Nnabagereka yaliko naye gwe n'obulwako omukungu yenna ku mukolo gwo ne weetika bano bakusaasira babebe kulu ba Frank Gashumba bakasuku ba Iburake bakatolu bwama kweri omukyala ono yayogedde ebigambo bingi n'agamba nti olaba ne Bobi Wine ebiseera ebyo bye yabeereramu nga akyali muyaga yasitula ababaka ba Parliament bayitirivu okubanga ate bajula ku mukolo gwe kakati essaawa eno bwagukola taleeta bulesiba Obama naye munnange gwe omusumba omulamba n'obulako wadde omukungu akuwerekera kweri ku kitiibwa ky'olina n'owerekerwa abantu abatategeera we batyo oba batasaana bananga omwana yayogedde bingi nga bw'okiwulira naye nga yamaliriza ng'agamba nti awo we bituuse bannange Teddy ayinayo 1 ate gundi ani makula ayinawo 0 omukulu amanyiddwa nga Hannington Bugingo era nga naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate asookera ddala n'apostinga ekifaananyi kya Bugingo ne Teddy eky'omukolo nga Bugingo musanyufu ate nga ye Teddy yali munyiivu n'agamba nti tugenda mu photographic interpretation we bituuse okitegeera nti Teddy yamanya nti omusajja gw'ayina mufere yensonga lwaki yatunula munyiivu mu kifaananyi ekyo wabula ate ye Bugingo ayamuyise na Haji Bugingo ye yali nga ali mu kusimayiringa awo n'avaawo n'adda kubako abagenze maaso kubanga bawerekera omugole omwami naye n'agamba nti 90% of these guys abagenze maaso kubanga ate bawerekera Haji Bugingo tebali bafumbo abamu we baba baliko bafumbo badivorcinga dda bakazi baabwe ate n'agamba nti abasinga obungi abagenze maaso kubanga ate babeera ku kiku mukolo guno kwega tebategerekeka omwami ono naye byagenze maaso kubanga bikola ki bimusobera yawerekeddwa bawuulu beerere kwegamba awo nawo n'avaawo teyakomyawo yagenze maaso kubanga ategeeza abagoberezi b'omukulu ono nti temuggwamu maanyi kubanga mwagala Mukama Katonda na kumuweereza olw'ensonga nti omuntu gwayitiramu okubanga ate mufuna message ye yagenda maaso okubanga ate akola ki abayiwa temulina kubanga muggwamu maanyi kuweereza Mukama Katonda mulina kumanya bumanya nti gwayitamu ye mufu okitegeera awo nno ne tubanga nawo tukoze ki tuvuddewo ebimu ku ebyo ebyabadde ku mukolo guno bakugamba nti omukolo gwabadde gwa Bbeyi era nga matiri bona abasinga obungi mwena magenze maaso okubanga ate mugwekkanya batugamba nti omukyala yakyusizza emirundi egiwerako ddala 8 era nga bakugamba nti ku mishaana n'egimu gye yayambadde kuliko egya silver diamond byonna okitegeera era nga bakugamba nti ye omugole omukyala ne metroni we bamazeewo ensimbi za Uganda obukadde 43 so nga ate ye omugole omwami ne bestimani we bamazeewo miliyoni 15 ate nga bakugamba ababadde ku mukolo guno abadde bawerekeddeko bo bamazeewo obukadde 6 n'emitwalo 8 so nga ate bakugamba nti ebimu ku byaleeteddwa ebirabo ebyo byabadde ebisiiringe okitegeera byabadde biyitirivu okuzaama era nga bakugamba nti byabadde bimalawo miliyoni 15 ebyo byabadde ebisibe obulungi ennyo ebizinge ate nga bakugamba nti yaleese soda crate 200 ne bakugamba nti yaleese
fridge double door era nga nayo eba ya Bbeyi okukamala ne bakugamba nti yaleese cooker naleta washing machine. Ebyo byonna byabadde awo mu bufunze banyazaala ne baseza ati bagenda kuddamu kubanga ate boza nangalo. Bakugamba nti yaleese ebidomola bya butto bino ebinene lita 2 ebidomola 20 n'aleeta sukaali kilo 5 obusawo 50 n'aleeta entebe eza leather naye nga buli seeti y'entebe egulwa $18,000 wabula nga yaleese seeti 4 nambirira okitegeera n'aleeta suitcase ezabaddemu kanzu z'abamaama basenga baani bonna abakuza omuwala amakula suitcase 18 ebyo byonna byabadde ku mukolo era nga bakugamba nti keeki yadde ya madala 5 ate nga yadde ya Bbeyi okukamala era nga yakoleddwa omukyala amanyiddwa nga Zuena. Weewaawo yo tebagitubulidde Bbeyi yaayo nga bagamba nti singa banayogera Bbeyi bajja kugenda okuwagira ani Zuena nga balowooza nti wa Bbeyi. Bingi ebyabadde ku mukolo ogwo naye nga ekirala ekyagenze mu maaso kubanga kyewunyisa abantu mu kaseera bateerako omugole empeta ne bamugamba nti munnange nkusibidde awo nenda ku lunaku olw'embaga ye omukulu yagenze mu maaso kubanga ate omukyala amwambaza muki mudaali gwa mbulago yamwambaza ekintu ekinekirasi kino bino ebyebuwangwa mu bulago era nga ye omwogezi w'omukolo yatunyonyodde nti ekintu ekyo okukikola Bugingo ye nga ye pasita abakuwa mikisa so yawadde mukyala we mikisa naye nga teyamutaddeko kali akaweta kankusibidde awo naye nga byonna wadde byabaddewo bityo batutegeeza nti mu bbanga tono nnyo mu January tugenda kubanga ate tulaba omukyala bwakola ki bwasamba gawuni naye ng'era still omukulu amanyiddwa nga Male Mabirizi agenda mu maaso kubanga ateeka omukyala ono mu mbuga z'amateeka ng'agamba nti yagenze mu maaso kubanga ayanjula omwami omufumbo ate ng'era mukadde ke kamu ye pasita Ssenyonga ffenna gwe tumanyi obulungi ne Mrs. Sweta naba kubanga azikiza era nga yavuddeyo n'abaako obubaka bwayisaawo ate nga ne kojja Kaduuka yagenze mu maaso kubanga awagira Teddy nazzamu n'abakyala bonna amaanyi ngenda kubanga ate mbakulekera nga bwe nkusibula kankulekere abantu abo ababadde mugenda kunsonyiwa ngenda kubanga ate mbakwasaganya olunaku olulala musula bulungi mbagala nnyo mweraba. Mpozi n'akalala ke mbadde neerabidde omukyala oli yagambye nti Susan Makula yayonoonye omukolo gwe okwefuula omukyala omwetowaze omukkakamu n'alyoka yeetambuza nga roboti mu kifo ky'okunyumirwa omukolo ate nga buli omu mbu akimanyi mukyala muki muyayeyaye nti omukolo yaguboye yagwonoonye wadde nga gwabadde mulungi nga gwa Bbeyi. Omugole ye mwennyini yagenze maaso okubanga yekomoma ebitanyuma yeewumbawumba so nga ate bamumanyi nti najjaka mulambirira byebyo no abalungi abagara mberekereza musule bulungi mweraba. Timu no divorce tuli kuki omusajja bamututwalako tutunula omusajja yatusuulawo omusajja n'atulangira kati omusajja yakoze emikolo tutunula. Nze siina mukazi yenna gwe nnenya kuba buli mukazi akwanibwa bukwanibwa naye kana akalowoozo kagende eri buli mukazi woodeetinga omusajja omufumbo n'asuulawo mukazi we ku lulwo oba oyingidde mu nsi y'obulimba kubanga omusajja oyo aba yakiitinga ku mukazi we emikisa giba mingi okubanga naawe ajja kukiitingako. Nze siwagira mami Teddy gaba divorce era byonna babikole neffe tuyina empeta twandigaye mami gaba divorce ofuna omusajja omulala kuba abasajja bangi bafulanka gashumba bonna si bafumbo gye bali ne mami gumiikiriza omusajja ffe tumulina ffe tulina empeta era kantwala omukisa guno nze ng'omwogezi wa timu no divorce okwetondera abantu bonna mbu omusajja byonna bye mulaba sigama mbu tuli bagayaavu naye twasooka ne tugamba tebajja kweyagala ne beeyagala ne tugamba tajja kukyala n'akyala ne tugamba tajja kumwanjula yamwanjudde mwenna mwabirabye kati ekiriwo tajja kufumba. Ono mwamuulidde kati naye yayanjudde malaaya. You had this one here also introduced by a prostitute. Nga talina kyatidde. Without scared of anything. Without scared of anything. Bayibuli bagitadde wali. They put by the Bible aside. Bagirinnye. They have stepped in on it. Enzikiriza zaffe bazirinnye. All our beliefs are put down. Bayigiriza abaana abato abakyakula okugenda mu bwamalaaya. They are teaching the young children to enter into prostitution. Ate nga baleeta obunafu mu basumba n'abaweereza abalala n'abantu aba bulijjo nga babaleeteramu obunafu bw'omu maka gaabwe. Bringing some weaknesses in the normal people. Omusumba bw'akola ekyo. Because when a pastor does that. Omusumba bw'akola ekyo. When a pastor does that. Kati ayinza ate kugamba nti gwe togoba wuwo. Now how can he tell you that don't chase away your wife? Gwe woota obugoba. That don't chase away your wife. Nze nagoba wange. Here I chased mine. Gwe naye gwe woota obugoba. But don't do it.
n'osomesa otya abalala How will you teach nga others okoze bw'otyo when you've done so? n'onyomoola bayibuli And you violate the Bible. n'owandulira katonda amalusu mu You feesi spit before in the n'oga face of nti ate oli God and say you are a pastor. bannange baana ba katonda Children of God. nabakobo I've been warning you all the days. Mbadde mbalabula ennaku These are zonna. not pastors. Bano si basumba. They are opportunists. Bano They beekolera just need the Bible to make money. bakozesa bayibuli ofuna sente. Ebyawandiikibwa tebibakyusa. The scriptures can never change them. Tebaliwo kuwugondera They're not there byawandiikibwa. to obey the scriptures. Bayibuli bagyagalamu business. They want to make business out of the Bible. Era singa tekyali bwe And kityo if it wasn't so, tebandibikoze na bino byonna byakusaba na kuzimba bintu bye bazimba. they wouldn't do everything what they're doing, praying and building others. Singa bali basobola okufuna sente If they would be able to get money nga tebalina bayibuli without the Bible, tebandibikoze bano. they would have done that. Bandigenze mu bintu birala nnyo. They would go in different Naye things. oluwa okuba sente bazimanyi ziri mu baana abantu abeesiga ennyo abantu nga nti bw'aba musumba nze kyaŋŋamba kyenkola. Because they know that money is in the people who trust in men who say, if the pastor telling me this, then I will do it. Kati olw'okuba babeetagako sente That because they need bali mu money, kintu kyabwe kirala, they're in a different thing. bafuna sente zaabwe. They're getting their own money. Olaba sente ezawasiza malaaya ezayanjudde malaaya You see the money that used to introduce the prostitute. zaavudde mu kiweebwayo direct. It came from the offering basket. Simanyi okiwulira, I don't know if you're hearing ziva mu that. kiweebwayo direct It comes from the ne offering. zitumbula obuyaaye n'obusamize ne bwamalaaya. And it promotes prostitution and Eyo nze falsehood. si ye bayibuli gye nsoma. That's what not the Bible I read. yogera faya mpulire. You say fire. Kaakati abagendayo Now those who go there, baakola batya? how are they? Baabaziba amaaso. They blindfolded them. Baabaziba They are amaaso. blind. So kyova olabanga oli mwana wa katonda, That's olina why okwetegereza you are a child of God because era you believe. weebaza katonda nti tolimu abo abaazibibwa amaaso. And thank God because you are not among those who are blind. Weekubire mu ngalo. Clap yourself. naye Mike. sabira banna baganda baffe abalimbiddwa ne bagamba nyinafe abandi badde baagala okugenda mu ggulu naye nga bakyazibiddwa amaaso ne bagenda mu makanisa gano ag'obulimba. Pray for our brothers who are still there and our sisters who would be blindfolded but they want to go to heaven. Mwe abaali bagenzeyo mu makanisa gano mugende munoneyo bannammwe. If you've ever been to these churches, go and get those brothers and sisters out Mubaggyeyo mubatwale mu makanisa amalungi and take them to the right mu linnya churches. lya Yesu. In Jesus' name.